All right. Nabugabo Street. All right. Serious urugendo mwezi gumu ebinefudde maama saalukama banaakolobwatu akuddiza omuyingo wajje asabise emikono n'ensawozo maama togenda nsaba kusabira Katonda. Etambisa ekigambo kya Katonda by the month of this November. So tebamanyi etulimi n'ogwa waggulu embonokeno mwezi ebyenefudde soma ssente zetwetaaga eri olunaku luno okukola kati ebitwala n'omwenda. Don't put the siren. Eno enyolwa tewa maanyi ya maziga ddala naye ngaffe abasuubuzi tukyali beeteefuteefu nnyo okubeera nga tulwanirira obusuubuzi bwaffe. Tukyali bamalirivu nnyo okubeera nga tuyimirirawo ku busuubuzi bwaffe yadde kino kiguddewo naye Raisa si kitu tugenda mulekerera era tuli beeteefuteefu tuffe tugenda muyimirirawo mu magulu nga naye bw'atuyimirirawo mu magulu. Obusuubuzi tukyabulwanirira kubanga ababumanyi n'abatabumanyi ffenna tuli wamu kati ababumanyi be batono yensonga lwaki amaduuka agaguddewo galaba gakoze eki gaguddewo kakati ababumanyi bwe bokyalaba bye baggaddewo n'olwensonga eyo obulumi bwe tulina ku mutima bukyali bungi abatiitizi bangi okwerwanako kutono. Mba waggulu nga ngamba nti Pulezidenti Museveni weebale kunyigiriza muntu ataakuwa omusolo kyokola nze nsuubira tekigenda kwongera mu maaso ggwanga. Amannya asigadde General Secretary. Njagala kusooka kwebaza abasuubuzi kubanga obutasobola kubeera bumu. Kino ekintu kino naye Oweekitiibwa Pulezidenti Museveni atusaba atuyambe. Kyamazima tuli mu kunyigizibwa. Eno batufuulanga kasasiro, batukuba zitiya gaasi naye nga bye twogera bye biki
bye bituufu. Ekyamazima tunyigirizibwa ffe abantu ba wansi. Bano abagudde bano amaduuka abamu tebamanyi bulumi bwaki bw'omusolo n'engeri gye tunyigirizibwamu. Kwatibwa kw'omukulembeze tekitegeeza nti ebituluma biweddewo, wabula byeyongedde bweyongezi. Abo boolaba abaguddewo, abantu tebalina kuba na bwongo nga bategeera kimu. Era ne bw'oba osomesa ng'oli musomesa obaamu n'abaana abakulembera abamu ne basemba. Naye era tekikumalamu maanyi, osigala osomesa n'asembye yerwanirwaneko. Osanga bano betegattako ng'embeera balaba ekyuseeko. Ekyo ssebo. Erinnya Mwesigwa David. Yes. Tulinayo n'abantu abalala 8. Olunaku lw'eggulo twateesezzaako ne KMP yabalemedde n'agamba ayagala kulondamu abazizza emisango egyo kkooti, alondemu n'abazizza emisango babasibe, abalala babate. Naye kaakati gwe wennyini ali wano tulinga abalwanagana n'amazima era abo abasirikale bajja naye temudduka. Mu kiseera kino omanyi otyo banzize kugamba bantu nti mugguleewo, onkwata ate oba oleese buki buzibu. N'olwekyo tulina okubeera abakakkamu, tetulina kukyankalanya naye bwe abakuumaddembe. So kalafani baguddewo teryasobola bakolako wadde bulumbaganyira baddembe lyabwe naye nga nabo kibaluma wadde baguddewo kuba ennaku zigenze mu butuufu baafuna amataba ate ne renti asembedde kubanga 10 tugenda musasula. Mumanyi mu biseera bino nnaku zino abasuubuzi bali mu kwediimo, bali mu kwekalakasa, ensonga zammwe mubimanyi bulungi, naye ffe nga security omulimu gwaffe gwa okubakuuma maddala abo baagala kugula amaduuka nga baagala kukola. Ffe tujja kubeerawo okulaba nti tukuma buterenkevu. Abantu oli aba ayagala kukola tewali amukwatako, tewali agenda namulemesa okukola, tewali amwogerako. Kati mulimu gwaffe kyekyo okulaba nti okuteekawo law and order mu mbeera eno. Ye mukulu Isa Sekito kati mu kiseera kinali acting chairman wa Kasita abadde akyagenda mu maaso n'okukuŋŋaana n'okukubira okumobilizinga abasuubuzi anti bagende mu maaso n'okwekalakasa gye balimuko. Kati tulabye anti eno etaataaganya ki emirimu gy'abantu abalala, eteekawo embeera eyo nga tesaanira mu kibuga. Twasazeewo okumukwata ajje wano tunnyonnyole lwaki akola ekyo, ate ng'amanya nti gavumenti eri mukola ku nsonga zaabwe. Yabwe twagikolako leero ne tuweereza omuwabi wa gavumenti agisome alabe kiki eri mu fayiro oba waliwo obujulizi nga bano tubatwala mu kkooti, naye fayiro yabwe tenabakomawo.